Mbandiriza abali ku Kakosfax 256 mwebale kutulaba mwebale kutugoberera. Yes, wagategede gemu kumawulira gagenda maaso n'okubanga gatambula. It's been a while nga tetukola naye era tukomyewo tube nga tetubatambuza mu ngeri ya kabi. High Level 1 Travel Agency mu mwezi gugenda kuwera gwa munana ngenda kusomezi 5 twolekera mu Western Uganda. Higher Level 1 Travel Agency etutwala kasese osigala oli nyumyaki ate tugenda n'ebizonto bakole comedy show ku Campfire nga bwe tusiika emicomo tusimulanga 5 Agusto tukomawo nga 7 ebifo ebyetunalambula kuliko Queen Elizabeth National Park wali buli kika kya bisolo kazinga kyano Katwesi Lake Munyanyange Mountain Rensori Karoro Falls Hot Springs kasese n'ebifo ebirala bingi bukinga kati ekifo kyo okumanya ebisingawo ku bessimu 0706 49 28 musanvu oba 0788 75 454 zirine ku WhatsApp sente zonna sasula kuliko entambula. Bizondo Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu nasula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper boat cruise ku kazinga kyano ebifaananyi okusasula ebifo bwe tunalambula nga biwagidwa Kauthara Agents Limited Lake Munyanyange Caves Lodge Radio Simba nebitegekebwa High Level 1 Travel Agency. Tusigala lambula naffe. Mugwanga oyinza okulowooza oba ggwanga ki naye buli omu ayagala kati ayogera byayagala. Abasomesa bakyagenda ddala maaso n'okugamba gavumenti nti omusaala gwaffe tukyagwetaaga. Okwekalakasa kufuuse okwekalakasa okw'abasomesa mu masomero ga gavumenti. Naye abasomesa abasinga obungi bagambye nti ekyokututiisatiisa tekijja kukola. Omanyi gavumenti yavuddeyo ne bagamba nti tubawadde ennaku 2 zokka muddeyo musomese oba si kyo tujja bawanduukulula ku nkalala z'abo abasomesa abagenda maaso n'okuba nga bafuna omusaala. Bo bagamba nti basebo naye munatutiisatiisa ffe tekijja kutulobera kugenda maaso n'okulaga obutali bumativu nti twagala ensimbi. Tubadde tukyali awo ogenda okuwulira nti n'abasomesa mu universities eza gavumenti bavuddeyo bagamba nti bannange naffe akasente tekatumala. Embeera wetuuse ngeetaaga okwongera mukko ku kasente. Universities eza gavumenti eziri mu ggwanga okuli Makerere University, Kyambogo University, Makerere University Business School, Mbalala University, Gulu University, Lila University, Moon University, Kabale University, Soti University ne Busitema. Bano n'abasomesa abaliyo nga beegattira mu kibiina ekibatwala. Bagamba nti basebo ebyabasomesa mu primary bikyagenda maaso n'ate naffe tetuli bulungi. Kale naffe mutulowoozeeko oba si kyo naffe tweraalise oba tugenda kwekolamu omulimu twekalakase bannange. Birungi si birungi bwe tweyongerayo bannange. Omusajja yawoneddewo watono ssebo okutwalibwa mu kooti. Omanyi ssebo sawa bagamba nti bwe bakwata baba tebakuwadde police bondi bakutwalirawo mu kooti. Ssemuwandiisi w'ekibiina kya NUP Lubongoya yakwatiddwa jenga bamugamba nti tukuvunaane Mulukwe yakola emisango bwe baali bali mu kalulu ak'okujjuza. Jjukira nti NUP yalinayo omubaka oba yalinayo akwatidde ebendera gwe baali bayita Tolit. Ono ye teyasobola kuwangula naye abaali bagenda okumuyambako okukuba campaign lwaki basobodde kwagamba nti Mulukwe ya Lubongoya ye yalina obuzibu okukakana nga ayogerera ekibiina kya National Unity Platform. John Senyonyi avuddeyo n'agamba nti basebo bwe mba mwagala okukwata Lubongoya sekuritale w'ekibiina kyaffe nga mumuvunaana okuba nti Mulukwe yali mu kalulu ak'okujjuza ekifo ky'omubaka mu Omoro ffenna mutukwate. Kitegeeza ffenna twali twakola omusango naye bagenze okulaba ndowooza nga kibalidde musajja ne bamuta. Kati we twogerera ali abutaala. Ebya NUP bikyalanda we biranda nga n'akakiiko k'ebyokulonda nako bwe kali ku sayidi entuufu anti ke kakiiko akeetengeredde. Electoral Commission evuddeyo nefulumya ebiwandiiko bino mu kufuluma bigenze ne biddamu ekyo NUP kye yayogera gye bwavaako emabega. NUP yavaayo negamba nti tulaba ebyogerebwa nti Kibalama yaliba alina byayogerera bataddewo n'ekitebe ekya NUP era nga ffe abeekamo kye batugamba tetuliiwo mu mateeka. Kale nno ebbaluwa NUP gye yafulumya akakiiko k'ebyokulonda nako kavuddeyo ne kafulumya empapula zino zabadde zikakasa era nga zirabula mwami Kibalama nti byakola si bituufu era bimenya mateeka. Akakiiko k'ebyokulonda kamukakasizza nti ye ne banne baawaayo obuyinza eri abakulembeze kati abalina ekibiina kino okumala emyaka 5
era ne bamulabona ne bamugamba kyonna kyakola ng'emyaka gino teginnaggwako kiba kimenya mateeka. Kiba kitegeeza nti obukulembeze buliko mu mateeka era balinde paka okulonda bwe kunaddamu ne kubaawo olwo bakyuse obukulembeze. Babawadde n'empapula abo abakibalama ne bamugamba nti zino empapula ng'akakiiko k'ebyokulonda mwazituwa era nga ne tuzikakasa nti abaliko bakulembeze mu mateeka. Empapula zino ziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform ne banne abalala bali ku lukalala luno. N'olwekyo ne basaba Kibalama bw'aba waakukola bintu bino abikole mu mateeka nga bwe gagamba. Kiba kitegeeza nti ebyo byonna byayogera akakiiko k'ebyokulonda kabisambaze. Moses Kibalama Nkonge ne banne babasabye banone kuvu. Akakiiko kabadde kakyali ku ebyo twagenza okulaba nga waliwo abatannategerekeka abalumbye ekigambibwa mbu kyekitebe kyabwe kye baateekayo ne bonoona ebintu. Naye mbu bagamba poliisi yakuteyo mbu basatu mbu bajja kutunnyonnyola baani abo abagenza okwasa emmotoka, baani abo abagenza okulumba ekitebe kino ekigambibwa okuba ekya mwami Kibalama n'abalala. Naye nga tetwerabira nti byonna bigenza okubaawo nga ye Kibalama alabika yeerabira. Naye nga ennaku z'omwezi zaali 14 omwezi gwali gwa 7 omwaka gwali gwa 2020 Kibalama Nkonge yennyini yakwata obuyinza n'abukwasa Robert Kyagulanyi Ssentamu akatambi kafuluma abasinga obungi mwakalaba. Omukolo guno gwali ku Kakiri Gardens era Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akwasibwa obuyinza okubanga ye president omujjuvu ow'ekibiina kya National Unity Platform. Kano olwekyo mwami Kibalama simanya ani akuli mabega, ani akutaasa, ani akuwa amagezi amakyamu nebeera mukakamu. Nga mbasibula twagala okwebazaako advisor, senior presidential advisor ku nsonga ze diaspora. Avuddeyo ne bakola ekikwekweto eky'okuyamba abaana bambi abali mu Saudi Arabia ababadde bali eyo nga banoonya okuddeeka naye nga tebalina busobozi. Abamu bakama baabwe babateeka mu gayumba eyo ne batandika obbasobyako, abalala babatiisatiisa okubawa obutwa, abalala babaagala obbalumisa embwa, abalala bambi n'abamu babasiiga covid mu bugenderevu. Abannayuganda abawala abawerako ddala 30 be banonoddwa okuva mu biyumba ebyenjawulo eyo mu Saudi Arabia ne basobola okulaba nga batwaliddwa mu bwangu mu b'amateeka olwo nno basobola okukola ku nteekateeka ezibakomyawo. Presidential advisor mu ku nsonga ze diaspora ng'akwataganira wamu ne presidential advisor ku nsonga z'ebyobufuzi gwe bayita Mary Kauma be bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti bakyagenda ddala maaso n'okunoonyereza nti baali babasuba ne mu 5 abaana b'obuwala bagenda okukola emirimu egy'enjawulo naye ng'embeera yabatabukako dda. Omu ku bawala ayitibwa Juliet Nabbanja yagamba nti mukama wange yantiisatiisa okunzita ate nansiiga ne covid mu bugenderevu. Kale no twagala okwebaza senior presidential advisor ku nsonga ze diaspora omwami gwe bayita Abe Walusimbi n'abalala gye bali mugende maaso n'okubanoonya abaana b'obuwala batwalibwa okukuba ekyeyo naye ng'ate bawunzika bambi bakama baabo babakabasanyiza, abalala babasobyako, abalala babawo obutwa, abalala bafa ne babaziika ne batamanyibwako na mayitire. Kale nno ogwo omulimu gwe mukoze singa muba mugukola nga mukwataganira wamu n'amakampuni agabasindikayo ekyo kiba kikola. Lwaki sibasibula Mukama Katonda akuume mwekumire ku Kakos Fax 256. Higher level 1 travel agency etutwala kasese osigala olinyumya ki ate tugenda n'ebizonto bakole comedy show ku Campfire nga bwe tusiika emicomo tusimulanga 5 Agusto tukomawo nga 7 ebifo ebyetunalambula kuliko Queen Elizabeth National Park wali buli kika kya bisolo Kazinga Channel, Katwesi Lake Munyanyange, Mountain Rensori, Karoro Falls, Hot Springs Kasese n'ebifo ebirala bingi. Bookinga kati ekifo kyo okumanya ebisingawo ku bessimu 0706 49 28 27 oba 0788 755 454 zirine ku WhatsApp. Sente zonna sasula kuliko entambula. Bizoto Campfire Comedy Show okuyigiriza okuvuba kuleke Edward omuchomo ku Campfire okusasula wetu n'Asula ebyokulya breakfast buffet ku lunch ne supper boat cruise ku Kazinga Channel ebifaananyi okusasula ebifo bwe tunaalambula nga biwagidwa Kauthara Agency Limited, Lake Munyanyange Caves Lodge, Radio Simba n'ebitegekebwa Higher Level 1 Travel Agency. Tusigala lambula naffe.